Okay. Shamemanja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja. Amanyi nasazeewo kubanyiiza. Era kubeera nga njogera omuziro gwange n'okubajjukizanga nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda era yakyalina Ddamula n'okubajjukiza nti wa mutima omuyanja. Ndi wano olunaku olwaleero kansooke mpiseemu ba sponsor tulyoke tweyongereyo. Ramen Hair Sport awo e Kabowa ku kizimbe kya St. Anne ku kkubo lya mukulu w'Emmamba Gabuga Road. Gendawo basala abasajja akaviiri akalungi ku mutwalo gumu nga kuliko kamasaagi ne wifi wa bwereere. Gendawo babeere nga ate bakukolako bulungi obeere ng'onekaaneka bakole ku kamasaagi weggyemu omutima oguyinza okutta abaana ab'obuwala. Subscribing, liking, ate era Ecop Photography and Videography basangibwa Nkrumah Road ku kizimbe kya Lightroom K08 enamba y'essimu eri 072935 gwayina omukolo gwa mbaga kwanjula nika baptism n'ebirala ebyefaananyirizako we bityo oba oyina baby bump oba oyina photoshoot agendawo babeere nga ateeka video bakakuwanga kalungi kali clear bulungi kossa n'ekifaananyi ekirungi ekitaliimu kinzaali. Mimi's Glamour Palace esangibwa ku Apollo Road batunda engoye zonna ez'abakyala eziri elegant kossa n'ez'abaami ensawo ennungi ezo ez'abakyala abambazi kossa obuwoowo obulungi ne body spray. Gendawo body splash nnungi nnyo amasaawa kossa ne earrings ku mmwe abalina emibiri egiri allergic. Gendawo earrings nnungi nnyo ate ng'era bali mu kuteekateeka bakyakyusiza ddala nnyo mu nkola yaabwe n'edduuka okubeera ng'ate linekaanekana. Noti 7 noti 2935778 nga weekolera booking. Nzize eno Najja Nankumbi nzize okukyalira ku mwana ow'obuwala eya trendinze ng'omusajja ayokyezza ebintu bye by'omu nnyumba. Kyannaku nnyo nti baaloopye ku poliisi naye ate yayokyezza ali wabweru ayinaayina ate omwana ow'obuwala ebintu bye mu nnyumba bikyalimu baabyokyezza. Agenda kuba atubuuzaako tunyumyenyumyemu tulabe omutulumbunyi ono yamusanga wa, beesanga batya, baaki yatuuse okwokya ebintu. Oli otya sweet? Gyendi. Oli bulungi? Olina emyaka emeka? 2. Bambi. Innocent soul. Naye bannange abasajja. Kyova nagamba abasajja abasinga bandi bawadde ebinyama bya kesisi. Mwenna abasinga ne mufa ne bwe tusigaza basatu abategeera. Tunaalwanira abategeera ate okusinga okulwanira abasirusiru abatategeera. Omusajja ono omusangawo? Yansanga ku mulimu we nali nkolera yajjanga customer. Obadde okola? Uwa? Mbadde nkolera mu tawuni ku kizimbe kya Pioneer Mall opposite. Mbadde nkolera. Nga bakozesa? Nga bankozesa. Kati weyajja okugula nakwana? Yajja ogula MiFi kati ba customer oluusi babeera beetaaga obuyambi after. So I gave him my number kati awo twatandikira okwogera. Nokkiriza. Teyakusanga ng'oli naive? No. Wakkiriza nga bya ddala. Mwobadde omaze n'ebbanga ki? Like 3 months. Myezi 3. Myezi 3 yayokya enju? Maama ng'anaaba alimbye mu bulimbi. Wamukoze eki? Just kubanga twali twafunamu ennyombo so when we broke up kwekola binene. Mu myezi 3 mwabadde mwayombye dda? Kiki ekyabaleetera okuyomba? Kale muntu wa kuyombayomba naye nga ayinamu omumwa. Naye nga ekintu ekisinga ekibadde kituleetera okuyomba abadde nga akebera essimu. Eyiyo? My phone. Nga buli kimu kimunyiiza be it a male friend or male relative nga kimunyiiza. Kati era ennyombozi ezibadde zijja nga zibeerawo zibadde ziva ku ekyo. Nga tayagala kulaba nga omuntu yenna omusajja akwesembereza oba nga you're talking to him oba muganda wo he doesn't care oba relative he doesn't care. Nga yakuwa saawa? Ate yampasa. Taata abadde yamulabako n'alya ku sukaali? No. Ng'akuyombesa buyombesa nga talina yadde ettaffaali lyakulinako. Alimbamu. Amanya ge yaani? Kiza Kibuuka Raymond. Gonna obadde ogayina mu mutwe? Kiza Kibuuka Raymond. Raymond olowooza alina emyaka ng'emeka? Like 26. Kikulu, kibadde kikulu nnyo. Kibadde kikulu nnyo nga kikusinga obukulu. Aba takola mulimu ki? Akola camera installation
electrical fencing, akola ne DSTV ne Multi Choice. Abadde akola ne Multi Choice Uganda. Yeah, that's what he tells me. Multi Choice Uganda, DSTV, then akola camera installation and electrical fencing. Wagenzeeko ku Multi Choice? No. N'obagamba mukozi wammwe yanjokyezza. Mbadde sinnagendayo. Naye nga walabako ku IDs kuba aba Multi Choice abasinga babeera ne IDs ziraga nti gye bakola. No saalabako ku IDs naye business card ye ebiraga ebyo byonna. Though ye yangambanga nti n'abakola nabo. Aba DSTV. Kati omwami ono akwanidde emyezi 3 yakulagayoko ku mukwano gwe yenna oba wa famire ye? No, just mbadde manyi ku mirimu gye n'emikwano gye egy'emirimu but nga I don't talk to them. Naye ng'obalaba Yeah. Wabafunyeeko? No. Nabo baabuze? Tonaddamu balaba? Tewali gwe nakontaktinze yenna. Tebalina office nti wano eba staging location yaabwe? Just manyi ye waakolera ku mulimu gwe then n'emikwano gye naye mbadde sinnagendayo. Akolerawa? One day geya ng'osazeemu mu bitaala ng'ogenda karawundi kakakande then nga wakasalamu mu bitaala waliwo ekizimbe kya First Pharmacy kati second floor waliwo edduuka lye lyakolera baliyita White Crane Technologies. Yeah, abadde alinamu kasente? Sijja kulimba, omanyi abavubuka beesoma naye nga ye bw'atyo bw'abadde agamba. Anti oba olaba ng'azikuwa? Mukono gamu. Abadde takuwa sente? Ate nga kwakufugira bw'atyo? Yeah. Kamaama. Raymond nga mubbi nnyo. Sente abadde takuwa yadde abadde yakusasulira ennyumba gino emyezi 3 gy'omufunye? No. Naye ng'abadde ajjawo? Yeah, yali azeewokko emirundi nga2. Ani yamulagirira? He was stalking me because era nano nali saagala mulagawo. Nga bw'omanyi omuntu weefuga bbi, he stalked me to my home. Kati awo yagira okumanyaawo. Wali oli awo ng'atuuse? N'omuleka n'asula? No, teyasula, tasulangawo. Agibadde ajjawo buzi. Okay. Kati kino okubeerawo mwabadde ki ekyabatabudde? Ekyatutabudde era kubanga byabawo lwa 6 ekiro. But before njatandikira ku Rocktown. Again trying a misunderstanding. Then bwe yajja ku mulimu gwange to sort out this misunderstanding. Yajja agisotingire ku mulimu? Yeah, to talk to me. Najja ku mulimu ne twogera biki nga bwe nkugambye nti he's a guy akebera essimu still n'akwata essimu yange. Ku mulimu? Yeah, kubanga nga ne wagikusaba n'ogimumma ajja kolesa amaanyi agikuggyeko. Kati bwe yansaba essimu there was a friend I was talking to, mukwano gwange ali bweru. Nga kubanga abadde nga traumatizing nga I have a lot of stress biki kati nga I need people to talk to. Era eyo chat ya mukwano gwange ne bw'ogiraba it was like hi long time bikiwe bityo. Naye nga bwe nkugambye nti mail kyo nga kyo kimuggyako. When he saw that ebyo bwe byatandikira ne tuyomba. Muyombera ku dduuka ku mulimu gwo? Yeah. Ne tuyomba nga bw'omanyi nti omuntu ng'akutamye naawe nga olaba tolina lugendo naye. Kati bwe yaleeta nti we break up. Yakisooka nti we break up. Kati ng'ekintu nga kyakakugwako I tried apologizing n'agaana and then I accepted it engeri gye kyali kize nti wali weetondera ki? Nga bwe nkugambye nti ekintu nga kyakajja. Wano wagambira nti no tukite. Kati gwe n'ogezaako weetonde. I tried apologizing, explaining. Bwe nalaba nga biganye ate omuntu era abadde tampisa bulungi ate era nga nange ndabira ddala sirina lugendo na gaaya ayombayomba then nenkikiriza kijje bwe kityo nti we break up. N'omugamba tukite naawe? Nengamba it's fine. Naye nga ye wali omwagala? Obadde omwagadde mulina ebbanga ery'emyezi 3? Mweri ebbanga ettono naye era ng'omuntu omumanyi tolina lugendo naye embeera ze nga tezijja soboka. Obadde okiwulira muli nti talina gyakutwala? Ekyo kyo kibadde kituufu. Kati mumala okuyomba muyombye omugambye naawe to breaking up akola atya? Kati bwe yamala n'ava ku mulimu gwange n'obusungu kubanga n'essimu yaginkasukirawo n'agenda. Kati that day nze ntera kunnyuka ssaawa 15 nga zigenda mu 12 nengenda ne reporting ewa boss wange. Kati that day remember I had stress ng'omutwe gunnuma saagenda wa boss namukubira bukubizi ne mugamba I'm going home naye n'akikiriza. Nenzijja waka neno natuuka sanga 12:20 ntera ogenda kwako ka library ne banteerako firimu. That day nasanga nga bali busy ne mbagamba leka
ngendeko ewaka neebake, I'm going to come back. Then nenzija ewaka nayinamu empeke z'omutwe nenzimira neneebaka naye era still ng'otulo tetujja. Then nemala bwe neebakamu katono nesituka nengenda ewa mukwano gwange ku saaluuni kubanga buli kimu yali akimanyi era nemunyumiza ebibaddewo gaayo nono omumanyi ng'embeera zazimanyi nemugamba we broken up officially kubanga yampereza ne messages nga they are so disgusting ziyomba zivuma nezimuplayingira nono gayi tewali gy'omutwala. So I told her everything nti era kyabadde kiwedde. Mukwano gwe yakugamba nti ono gayi tolina gy'omutwala. Yeah, naye era nga nange ng'omaze omuwa message. Yeah. Message gayi yali agamba ki kesitaza byesitaza. Ng'awemula. Byesitaza. Yeah, kati that day era nengenda nensula ewa mukwano gwange oyo like nga you need somebody to talk to comfort you. Nengenda nensula ewa nengenda nensula ewa oyo mukwano gwange. Kati zibeera ziwera ssaawa 4 n'eddakiika nga 2-3 nga ndaba amasimu ge akuba messages z'okumukumu nga ngamba ta person nga we've broken up obeera ongamba ki. Nengamba tewali sirina byakwogera naye. Simu nengiteeka mu silent neneebaka. Kati mu kwebaka nzuuka ssaawa emu ey'okumakya nga nsagako missed call ya landlord zaali 3 and my neighbor this one. Kati nensooka nenkubira neighbor nga takwata. Naye nenkubira landlord n'angamba jangu ennyumba yo yayedde yonna yaweddewo twakubidde nga tokwata. Remember esimu nali ngitadde mu silent. Wano temulimu masannyalaze munda mu nju? Amasannyalaze mwegali naye nze wembanga switch zonna zaali off. Tewali baayingira nti bazikize? Nanti era babomola ennyumba olaba waggulu n'eri kwe kuzikiza omuliro bayiwayo omusenyu. Gwe guno omusenyu omungi. So kati landlord nankubira nendrashinga nenzija nenjogera naye nanyumiza buli kimu naye awo ku ssaawa 4 bwe yankubira amasimu. Ssaawa ez'oddi? Kiro? Ez'ekiro. Yangamba pick up, there is something you need to know. Byonna nembi neglectinga I need to know omusajja bwe yankubira amasimu ssaawa 4 ez'ekiro nanterako neyo message pick up, there is something you need to know and some other messages. Naye gye nsinga okurecallinga. Then I was like omuntu nga we've broken up ng'ate gwakireese what do I need to know? So buli kimu nenkireka. Kati bwe najja ewa landlord ku makya nemunyonyolamu buli kimu nambuuza gayi afaanana atya naye nga bw'onanyumiza omuntu nakulaga nti omuntu oba alinga eyamulabyeko oba mumanyi. Lwaki instincts zo zagenderawo wono gayi lwansonga he's the only person abadde amanyi waneeno mpozi ne mukwano gwange omuwala ate ye ali waabwe. Oba kitegeera ku kyalo tekuliko nti oba gayi ankwanyeko amwa person ava ku mulimu nenzija ewaka neva ewaka nengenda ku mulimu sirinaako ntalo zonna ku kyalo n'omuntu yenna. Olutalo wabadde oluyina na Raymond bwe twayombye naye emisana ate nga naye obusungu bwe bunzikirizisa muli nti asobola okukikola kubanga wabeerawo omuntu ng'akugamba nze nakola kino. Ali abikugambako? Nga kiriwa? Like waliwo eyanyumiza ne ex girlfriend we nze omuwala nasula esimu ye mu simu nze kale ngalaga nti esimu ye mu toy ngalaga nti he can do crazy things. So kati ensonga lwaki era sekengeramu ate nga ye muntu yekka amanyi waka. Kati bwe yaŋŋamba ne munyumizamu landlord n'aŋŋamba gayisooka omukubira esimu olabe kyayogera omulage nti towabaako kyomulaga ku nnyumba nti otegedde nti nyumba eyidde. Just gwe yogera ng'ayogera n'omuntu omugamba I missed your calls biki bikozi bye byali bibaddewo. Ne mukubira mu kumukubira ne mugamba nsanzeko missed calls owankubidde naye I'm sorry I was asleep nadesikwata nambuuza oli luddawa ko nze ndi waka ko ye lwaki olimba tewasuze waka ko nze sikulimba nasuze waka nakiddamu ng'afumiitiriza tewasuze waka. Omutima agasinga obadde mwandibadde oyidde. Then nze ne landlord nga tugamba how sure is he nti saasuze waka akakasa atya nti saasuze waka kitegeeza nti yabaddewo nakonfaminga nti I'm not home. Nti ofulumyemu. Nti I'm not home. Eno waliyo ekkubo ewalala? Ekkubo lye lino lyokka mpozi n'eryo lye yakozesa erya landlord. Wano landlord bw'aba avaayo eri alina akakubo kayitamu tuuka wano? Naye kaka akasiba. Kati omulenzi yakayitamu atya? Kati olaba nga
wali eri we muyise waliwo ekikomera ekijja era waliwo ennyumba z'abapangisa eyo side era omwo mwe yayita najja nga yekukutiriza mwe yayita najja mwaka kakubo ka landiroodi kubanga era eri kakoma kubanga era landiroodi yagamba nze bwe namulaba ne neebuuza oba agenda konkona waka naye ate bw'ataakonkona nti ate ewantu ewakoma abeera agenda wakumbaza wano eno ku ddirisa kubanga eddirisa lyange liri luuzye bw'olinyenya we bati lisobola okweggula kati awo yayisa nayayisaayo petroli n'ayokya. Abaana ab'obulenzi Newdy mwazivuddeko kati mwokya mayumba. Bwe wamukubira waddamu n'omukubirako nti ennyumba eyidde. Kati awo landiroodi n'angamba genda ofune reference era nga I have to get a reference. Ne ngenda awo ku kapoliisi ka Kenjoy ne mbannyonnyola buli kimu nga njagala reference ne baŋŋamba nti oba OC oba yali tagenda kukola oba kinaye ne bansindika ekibuye. Kati ne ngenda ekibuye gye nafuna reference. Naye mu kufuna reference nyina mukwano gwange abeereyo side ze Kaleere yaŋŋamba kubanga namunnyonnyolamu omusango n'aŋŋamba jangu eno nze I have people abagenda okuyamba. Kati bweyo process y'ofuna reference ate ngenda eri nenfuna owa booda. Nga bw'onaabeera n'owa booda ne munyumyamu n'omunyumiza ku bizibu by'onaabeera mukwano gwo n'atandika okumpabula. N'aŋŋamba kino ekintu nga kinene. N'andeetamu eri endowooza nti gayo osobola omusuubiriza nti eyakoze kino ate nga si kino. Oba okitegeera nga twewa ku magezi. Then n'amala n'aŋŋamba alina ebigambo by'aŋŋamba n'aŋŋamba okumanya mulabe wo olina musembeza kumpi. Kubanga twali tetunnatuuka n'eri gye ŋŋenze. Tonatuuka Kaleere. Naye olaba ng'osaze embitala waliwo we twayimirira awo. N'aŋŋamba sooka okwate essimu okubire omuvubuka olabe ekimuvaamu. Kubanga era that time Guy yali ankubira amasimu ga kumukumu video calls oli luddawa oba nga ayagala amanyi oba nategedde. Kubanga natuuka ne mulimba biki naye ng'akuba amasimu. Akyalemeddeko. Yankubira miss calls nga 3 mu ne video calls. Weeyaayo biki. N'aŋŋamba okumanya mulabe wo olina musembeza kumpi. Kubira ku Guy olabe kyagamba. Ng'omulage nti tewali ky'omanyi biki. Then nenkubira Guy nemuteeka ku lawudi era nga n'owa booda awulira. Ne mugamba ennyumba yange yayidde biki. Era of course nga alina kwefuula atakimanyi. N'agamba atyo. Ng'agamba oh sorry nga tewaŋŋambye obwedda nkubira nga tokwata era ng'omuntu nga yeefuula nti takimanyi. Kati then nemukubira naye nemugamba naye nva ku poliisi funa reference. Bwe yawulira ekya reference n'agamba gimpereze ku WhatsApp ngirabe. Ate remember reference ebeerako amannya ga suspect. Kati owa booda n'aŋŋamba tufeekinge reference. Remember ebeera kapapula Karim bagiwandiikako na red. That time remember lwali lwa Sunday. Ennyumba yajja kiro ku Lwomukaaga kati bino bibeerawo lwa Sunday. Nze n'owa booda ne tunoonya ewali ka library obusinga nga bugala tufune olupapula ne pen ya red. Naye ku suspect ne tuteekawo no face. Kati n'atugamba n'amala n'atugamba mujje munsisiikane Wandege yawaakolera. Kubanga namulaga bwe namukubira namulaga nti ngenda Kaleere nnyina abadde agenda okunnyambako ku bino naye ate ye nanza mu programu y'osooka omusisinkana ewandegeya. Naye ate era nga mu kusisinkana reference gye yeetaaga first. Remember nali mubuzabuziza nga sigimusindikidde ku gundi ku WhatsApp. Ne tugifeekinga ku suspect ne tuteekawo no face era bwe twamusisinkana yasooka n'agamba nyina neno wenzikiridde katono naye kanzije. Then after some time najja era kyeyasooka okunsaba where is the reference. Nenjimulaga. Ng'atunula atya ye ng'omuntu. Abantu beekaza. Facials ze nga ziri zitya. Ngali okay. Abantu beekaza ngali okay. Nenjimulaga reference kati oba we yantrustingira. Kubanga yaŋŋamba n'okuŋŋamba naye ng'ogenda ku poliisi ofuna reference olina okubeera ne suspect. Then nze ne mugamba nadde sina suspect but I had to report ku poliisi bakimanyi. Ky'oba olaba ku suspect kuliko no face. Kati awo bwe namufunira okuneesiga ne tujja nga twogera biki
naye era owa boda okyali naye owa boda nkyali naye asirise naye nga remember ye muwi w'amagezi mu buli kimu era nga nze bwe njogera n'oli ntemya kuwa boda nti kati nkole ki nakugamba nti kola ki nanga nti kati kola kino era kyaŋŋamba kyengenderako then era twajja ku boda nga tunyumyanyumya ng'agamba kati olaba twayombye jjo kati bw'ontwala nga first suspect kubanga twayombye nti nze yayokyeza ennyumba nga mutudde naye ku boda naye nga naye ndowooza gina naye nga nze nsirise naye this guy era mu kwogera ebyo byonna nateeka kumbuuza wasuzeewa biki nemugamba onteeka ku pressure nasuzeewa naye ng'okimanyi tewali kye nnina n'ennyumba yange eyidde lwaki onteeka ku pressure right now ebyo bye wali badde ombuuza then netujja mpaka waka n'ayingira yasangamu oyo omukyala nemugulira ennyumba n'agamba nga yeewuunya oba yali tasuubira nti kyonna kijja kubeera kinene nnyo n'agamba omukyala mwabadde luddawa nga bino bibaawo ng'omuntu eyeekaza kati naye nampa amagezi n'aŋŋamba nkubire landiroodi ajje tulabe engeri gye tuzaawo ennyumba ye kati then ye ng'ali mu kiri nti nze tulabe wembeera oba mbeera naye oba mbeera luddawa oba afuna ennyumba endala kusasulire no kye yalina mu mutwe kubeera naye ogenda otandika okubeera naye oba mbeere wa mukwano gwange oyo aligayaaza waliwo omukwano gwange aligayaaza nti either ogira ng'obeere w'abakathe oba obeere nange kati mu kuyita landiroodi remember landiroodi naye already yaliko poliisi kati wanene mu kujja ku boda landiroodi era yali ankubira oli luddawa biki nga njagala musisinkane ka poliisi naye ate remember nga nze ndina ono first suspect kati mu kujja waneeno nga landiroodi ali ka poliisi ne mukubira by the way yeye yamukubira yaŋŋamba mpa ennamba ya landiroodi njogere naye n'amukubira n'amugamba nze Raymond girlfriend wange ennyumba ye bagyokyeza naye mbadde njagala ojje tulabe engeri gye tugira ennyumba biki kati ye landiroodi mu kujja engeri gye nali munyumiriza ng'ate naye yamulaba yajja n'abasirikale kwe kumukwata ne bamuyingizaawo ekyo kati nga bwe baali bamukwata wano talina kye yaggamba kyonna tewali kye yagamba era bamukwata bulungi ate nze nkoze eki I had come to help biki yakwe kumutwala awo ku Kenjoy bw'atuuka ku Kenjoy ne bamuyingizaayo era yasulayo olwo olunaku lwonna olunaku lulamba then enkeera lwa Monday remember nino bibaddewo lwa Sunday then enkeera ku Monday ne tumugjayo ne tumutwala ekibuye remember landiroodi yalina reference ya wano ate nga nze nyina yeeri ate nga kibuye yetwala eno ate nno omukyala nga alaba omusango munene nga tasobola gwesigaliza era ye yaturifalinga n'eno naye kati ate awo ku Kenjoy gayi we bamutunyiza okwogera amazima kubanga era basooka ne bamugjayo ne twogera naye nga yeegaana paka landiroodi bwe yamulemerako na describing engeri gye yazeemu na buli kimu kyeyabadde ayambadde kwe kukkiriza na confessing n'agamba ati kati ensonga eyamukozesa ekyo yakkiriza n'agamba mbu bw'atansangawo waka ye oba nalowooza ndi n'abasajja balala kati mu kwagala okunnumya twekwokya enjo kitegeeza ku poliisi yakkiriza nti bana ennyumba nagyokyeza yakonfesinga ye nga ye bw'amala okukonfesinga kwa kutwalibwa ekibuye lwaki bwe yatuuka ekibuye bagamba batya bwe yatuuka ekibuye era ne bamuyingizaayo ne batuwa ofiisi n'omwami atukolako kwogwo omusango office room number 14 ku second floor be baali batukolako kwogwo omusango then ne tugezaako okukkiriziganya naye nga byakusika muguwa nga mukkiriziganya ki asasule damage neya landiroodi naye nga byakusika muguwa kati nze bwe nalaba nga byakusika muguwa nga sinayingizaamu famire nti oba kinga ndowooza oba ekintu kinaggwa mangu ng'ebintu byakusika muguwa ne ŋŋamba oba takkiriza kintu kyonna tumwongereyo mu kooti nga that's my senti bw'aba tali ready kugira gundi bye tumugambye tumwongereyo mu kooti nze kyekyo kye nali njagala ani yamuta eyamuta kubanga ffe twatuukawo nga bali weeru suspect ne famire ye n'afande yali akola ku nga mwe abalopye temuliiwo nga ffe tetuliiwo tetwaliwo tebankubira wadde n'essimu mugenda osanga bali mu kumuta twabasanga wabweru w'ekizimbe ekibuye abaserikale bakugamba batya yali akola ku musango gwa room 14 kubanga kati olwabalaba bwe bati afande yali akola ku musango gwaffe
naye n'abantu be n'agamba yali ku ssimu n'agamba abantu be mujje tugende n'afande ne yeemulungulamu n'afande n'abulawo yeah. Kati leka nkujjukizeemu dhaatidde kubanga lwali lwakutaano lwe baamuta maama ne taata nabagamba ku lwakuna lwa nsonga ebintu byali bimbizeeko nga nyina oteeka mu famire maama ne taata nabagamba lwakuna remember nga maama ali wala kati taata ye n'agamba ngenda kubeera enkya kati taata bwe yajja enkeera ku lwokutaano najja ne munnyonnyola buli kimu ne mulaga ennyumba yajja na bano baganda bange ne mulaga ennyumba kwe kugenda ekibuye nga ndi na bano kati bulijjo nali ŋŋendayo nzekka nomukwano gwange balabaka kati balaba kati mu kuddayo kwolwo okumusanga wabweru nagenda ne taata era gwe mulundi ogwasooka omulaba nagenda ne taata na bano naye twasanga nga olwedde bamutadde ali bweru ng'ali bweru mwafuna akakisa akoogerako naye tetwafuna kakisa kubanga olwatulaba yagamba banne be yali nabo famire ye mujje tugende ne bagenda n'afande ne yeemulungulula kati ne mbagamba tugende mweri rumu ebadde ekwasaganya omusango gwange room number 14 ne tugenda waggulu twasangayo abasajja waliwo omwami omulala n'atugamba nti oli bw'abadde agenda fayiro zammwe azirekedde nze ne tubabuuza lwaki mumutadde nga tetuliiwo mutabatya omusibe nga nze yawaaba sitegedde temunkubidde wadde n'essimu buli lunaku ndipootinga neekuma kyambadde wano ko bo nti ekiragiro kivudde wa state kubanga batusomera naawo ne ku lupapula nga balaga nti oba state alina byawandiise naye nze sibijjukira oba batusomera biki naye ngaekiragiro kyava wa state okumuta then bwe twava waggulu tebatuyisa bulungi jasino ekibuye waggulu bwe twagenda okomplaininga lwaki mumutadde tebatuyisa bulungi nga baboggola okufa bakambwe bazibu mmwe gwe bayokyereza ennyumba ate nga gwe bakambuwalira nga tebatufaako jasino bali bize bakambwe nnyo bali bakambwe nnyo kubanga waliwo n'afande omulala eyaŋŋamba lwaki gweogirangamu ezo engoye genda ozikyuse bano baganda bange ne bamugamba nti omusango gwaliko togumanyi bamwokyeza ennyumba tewali kyalina ezo engoye zaalina oli oyambadde engoye ki era this omanyi omuntu who doesn't care about omuntu wa wansi tebafaayo anti wali obawadde ku ssente no nali sibawadde ku ssente baali tebayinza kufaako kati ne tugamba tugende ewa OC mu office olwava mu room 14 ne tugenda mu room ya OC ne tumunnyonnyola nti batadde omwami nga siriiwo abadde ku musango gundi guno ne guno yanjokya OC naye yatuviira buviizi teyatuwakadde kwogera naye yafuluma bufulumi olwawulira byoyogera n'afuluma yali bize kugamba eki naye ate era okuyingira mu office ye twasooka kunkuna kitegeeza teyali bize naye osanga bye twali twogera oba byali tebimuwulikira bulungi oba yali mukazi yali musajja yali mwami kubanga that time nali nkaba yatugamba kimu mwongeza amaloboozi mukabira wano n'afuluma baakoowa amaziga g'abantu ba wansi then n'afuluma awo naffe ne tuvaayo ku poliisi okuva olwo poliisi teddangamu bayita ate omuvubuka ye mwali muzemu muwuliza takkubirangako simu kati famire yo lwaki temuzzaayo omusango ne muddamu ne muloopa omusango buto kati ffe kye tubadde tulinze kubanga neeno mu kutusomera fayire nti ekiragiro kivudde wa state baatugamba naye nti agenda kuripootinga nga 3 kati ffe kye tubadde tulinze ngaani yabagambye nti ajja kuripootinga ekiragiro ekyava wa state nti simanya biki naye agenda kuddamu aripootinge nga 3 ekibuye ffe kye tubadde tulinze badde mumulinze nga 3 mulabe oba anajja okuripootinga then today era nga 3 temuyinawo musirikale yenna kibuye ayagala kuwuliriza mboozi eno buli gwe mugendako ayimuka mubasanga bali bize nga balina fayiro ze balina mu ngalo olutuuka bafuna emirimu manyi kibuye nnene emirimu mingi ne booda nyingi ze bakwata oyinza okusanga nga buli we mutuuka baba balina kye beerabidde ate ne bafuna ebyokukola nga bukyali kati essaawa zino osulawa nsula wa mukwano gwange era oyo wa saaluuni poliisi yo yakugamba nti bayinza kukuyamba batya oba obudde nabo tebannabufuna tewali kye baŋŋamba nti oba bayinza kuŋŋamba batya baatugamba kimu you come back on the 3rd of next month bintu ki ebyajjira mu nnyumba
buli kimu kyajjiiramu lwakubeera mwalimu ne ssente enkalu. Sente mmeka? Kakadde kamu mu 9,400. Temuliimu documents? Mwalimu ne documents, mwalimu birth certificate ne documents za ID ne ID yongayo. Kubanga era birth certificate nagireetako nga neetaaga processinga ID. Okay, nga Shamimu nsaba poliisi y'e Kibuye muleme tulowoozesa nti omuntu wa wansi talina magezi. Omuntu yenna bw'aleeta omusango ku poliisi nsuubira nti abazze kuyambibwa, era tuyamba parties bbiri. Tuyamba aloopye because omuntu ayinza kujja kuloopa singa mwali mufiiriddemu omuntu, naye omuntu teyafiiramu naye ebintu byajjiiramu, ate omuntu n'akonfesinga. Bw'aba yakonfesinga nti ye yakola omusango, lwaki abawaaba buli we batuuka okuba nga baagala okwogerako nammwe mufuuka bize? Nze nno nsaba poliisi y'e Kibuye tubeere nga mwalayira nti mugenda kuwaayo saaviisi yammwe eri Abannayuganda. Omwavu Munnayuganda n'atalina bwogerero naye Munnayuganda beba abantu be muwa saaviisi yammwe, beba abantu be mwasalawo okukuuma. Mukeepinga law and order mu ggwanga Uganda. Saagala tufune nnyo kyekubiira. Nsaba omwami oyo aleetebwe mu mateeka, akolebweko ng'obuyinza bwe bulagira, akolebweko ng'amateeka bwe galagira. Bw'aba nga akkiriza nga nammwe sisuubira nti mukoze okunoonyereza okumala ne mulaba oba bw'aba ye yayokya aba alina okuba nga asasula ate n'asaavinga. Naye mulinga abagamba nti mumutadde agenda ayineeyine ayokye n'ebintu by'abantu abalala. Okitegedde? Tayinza kubanga omwana ow'obuwala myaka 2 talina waasula, talina kyakwambala, ate waatuuka tonafunako mukyala yenna ku poliisi gw'oyinza kubuulira nsonga z'ekibuye. Era bonna nalinga njogera nabo n'ebineeno kabi byavaawo bonna ne basayidinga munnaabwe yali ku musango. Okay, so nsaba omuntu yenna ali eyo alaba programu eno ng'osobola okuyamba omwana ono ow'obuwala bambi tumuyamba afune justice. Omanyi tukolera bantu, katufe twasalawo tukolera bantu. Omuntu yenna ali eyo ng'owulira nti kikutteko tuyambe omwana ow'obuwala because akyasobolera okugenda n'ayokya ennyumba z'abantu abalala, naye ate era mukyasobola okumuyamba mmwe ng'aba family because omuntu bw'atyo bw'aba obulwadde, the guy is mentally ill, yeetaaga rehab oba okulaba counselor yenna asobola okumuyamba. Nga bw'asaavinga ekibonerezo kye mumufunire counselor ali mentally ill. Bw'anaava mu kwokya engoye z'abantu n'ebintu agenda kwokya abantu. Olusuubira poliisi ate okuyimukiramu. Nabwe kityo nsaba omukulu wa poliisi, mukwano nsaba okyekingeko ku poliisi y'e Kibuye. Si mu bubi. Babuuzibwe lwaki omukulu yateebwa nga abawaabye tebaliiwo. Lwaki nakati essaawa zino tebamanyi kigenda mu maaso ate nga bo ng'ate omwana ow'obuwala asula bweru. Mmwe kityo nsaba abakyala ab'amaanyi mu ggwanga lino Uganda muyimuke tuyambe omwana ow'obuwala afune justice. Temuleka abavubuka bwe batyo kuyinaayina mu ggwanga Uganda. Okitegedde? Full figure oli kyali wange. Obeera mu bintu bingi wano ebidisciplininga abantu. Nsaba ku mulundi guno oyimuke oyingire mu nsonga y'omwana ono afune justice. Omuvubuka bw'aba yakedde n'ayokya enju ne bamutwala e Kibuye mu lutemya lwa liiso ng'ali bweru, mu lutemya y'amiiso balaba ossi olulaba banawulya story afuuka bize. Buli musirikale ali e Kibuye buli omutuukako ng'afuuka bize. Ekintu ekyo si kirungi. Muyinza okuba kali muli bize kuba poliisi yaawo nnene, teri atagimanyi nnene, mulabika muli bize. Naye saagala tubeere bize ku mwana wa buwala, tumuwe justice ye. Buli muntu asobya akolebweko na buli muntu akoleddwako buli azaamaanya naye ayambibwe. Okitegedde? Abaana obusungu bannange abazadde muyina abaana bammwe bwe bati abaana bammwe bava n'obusungu nga bakyali bato and you don't mind about it, but ekyo ekirwadde kya mutwe, like kirwadde kya ddala nti wava kati yajja akola ebitonotono kati atuusa ayokya mayumba ekiddako agenda tandika okwokya abantu. Ekyenjawulo ekibi nti njagala poliisi ya Kibuye leero mutulageko nti mukola. Buli muntu temamuka vidiyo kano okatambuze. Nsaba poliisi y'e Kibuye tulage nti ekola.
etubuulire omuvubuka yalagawa lwaki yateebwa. Mutuyite nammwe tuleme kubeera nga tuyina one-sided story. Bwe tuba tusobola okufuna omuvubuka tumufune, tuba tusobola okufuna eddoboozi eriva ekibuye ku poliisi. Mutubuulire lwaki eyayokya ennyumba mwamuta. Ate ne mumuta ng'abaloopye temubawadde chance yeewolereza oba yadde ewuliriza lwaki mutadde omuntu eyakola ki. Mumutubuulire nti ffe twamuta nga tetulabye mumusanga tulabye nga si ye yayokya. Nga tukikyabuusibwabuusibwa naye ne mba mwabadde mubuusabuusa mwandibadde mutulaga tubuusabuusa naye agira akyakola ki nga bwe tunoonya kubona ye suspect gwe mulinawo nga bwe munoonya suspect ow'okumeka ow'okubiri. So nsaba bannayuganda tukwatire wamu ddoboozi ly'abantu tukolera abantu kati ng'abantu twekuŋŋaanye ffe abatalina bwogerero tweyambe ffekka tukole eddoboozi eddene ku poliisi y'ekibuye. Poliisi y'ekibuye tuyambe etubuulire lwaki omuvubuka yateebwa period nga n'abalala bwe mutuyamba. Neeyanzizza. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k deluxe, 300k VIP, and 3 million a table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! So, bambi omwana ono yeetaaga obwenkanya mbeegayiridde. Poliisi tugyebaza omulimu gwe mukola naye ate era tusaba amazima gabeerenga mazima. Kiki kyoyagala kaki akatale ke kakoyagala okwogerako? Mpozi n'ekirala wotwali mu nteeseganya ku poliisi awo ekibuye omuvubuka yakolako statement n'agamba nti nyina akakadde kamu oba tokakwata nja kwata emitwalo 5 njiwe state bante naye ate wenfulumira gano amagombe g'endimu ngalaga nti oba ekkomera limunyiga nsula simanya ebidooli bye batuweeramu emmere wenfulumira byonna obeera olina obisasulira kati nga ntiisatiisa kubanga era na right now ndi mu kutya simanyi kikyazaako simanyi ludda waali ate era ne lwe baamuteera ku olwo enkeera ku lw'omukaaga era namulabako wano eno zaali ssaawa 3 ez'okumakya ne mmwekweka ne ŋŋamba ate omuntu asula ennansana atuuka batya najja nankumbi ku ssaawa 3 ez'okumakya era ne mmwekweka yajja teyeebisse nako yadde ntyo no yajjanga bwazzi yali mu kasaati ka white nga mulimu oba bugundi bwa black ng'ali ku border n'atuuka wano namulabira ku olwo oluguudo then nze ne mmwekweka ne nzirayo ku saaluuni. Tewamanya nti yajjako eno oba nedda? Saamanya nti oba yayingira muno oba luddawa gye yakkirira naye nze olwamulaba n'odduka ne weekweka. Amakulu owulira oli mu kutya bunkenke simanyi kikyazaako kubanga asobola okuba nga yali azze kummaliriza lwa nsonga tebawoza na mulambo simanyi kikyazaako. Okyakola? Sikyakola kuva kolo sikyakola simanyi omulimu gwaggwawo kubanga ne ssente zendya buli kimu kye nnina bampola buwozi ate n'abakoola nabo batuuka ne beetamwa. Ze zino engoye zokka ziwasigaza? Kuva kolo era nzooza kiro buli kimu nika buli kimu nkyoza kiro kyenziramu enkeera. N'oyambala buli nnaku obeera bw'oti? Buli nnaku mbeera bufunze yafuuka uniform era buli nnaku mbeera bwenti. Okay, so nsaba buli muntu bambi asobola okubeera ng'ate oyamba tuyambe omwana ow'obuwala abalinayo ku ngoye naddala mu abatunda engoye osobola okugamba nti Shamimu oba namba zonna z'olaba ku channel zaffe n'ogamba mwana kamuweeyo ku ngoye ng'ate nammwe ekikulu kya justice because kati twetaaga okumanya nti obulamu bwe tebuli mu matigga twetaaga okumanya nti ali safe. Yes, so nsaba buli ayina kyasobola okuba ng'akolera omwana ono ow'obuwala ayambe tuyambe girl child. Njagala okwebaza Ramen Hair Sport, Eco Photography and Videography, Mimi's Glamour Palace, banayi Mami's Mother's Day liyo nginaku z'omwezi 12 mugende ku Flower World ku Bombo Road ate mugulye bamama bammwe ebimuli ebirungi bookinga ng'obudde bukyali oleme kubeera ng'ate
otuukayo ng'ebimuli ebirungi bikuweddeko okutandikira ku mitwalo 15 okudda waggulu ate obeera ng'ofunira mamawo ekimuli ekirungi. Happy Mother's Day. Tutandika enkya wiiki yaffe aba May, mwe muli birthday, mwe muli Mother's Day. Kwegambye ebintu bingi ebiri mu May. So mbagaliza olunaku olulungi nabwe kityo mbagaliza ne May omulungi. Tusaba Mukama amutuwemu omukisa ate nsaba buli abeera ali azaamaanyiziddwa ayambibwe. Yes, ayambibwe. Nsaba poliisi ze Uganda twemanyiize okubeera ng'ate tuwa abantu obwenkanya. Era ne nebaza abasirikale abo abalemedde ku mazima. Amazima gabeere mazima. Temuteeka bulamu bw'abantu mu matigga. Obulamu bw'omwana ono buli mu matigga era nsaba poliisi y'Ekibuye mwekwateko bwe muti ku mutima mugambe tulimbamu tudde mutukwate omulenzi. Abawa assurance nti obulamu bw'omwana tebuli mu matigga. Waliwo n'omukyala eyali awo kubanga twali nga twogera waggulu. Waliwo omukyala eyali awo ng'agamba temutuwoganira tompoganira. Ku poliisi y'Ekibuye Yawaggulu ng'ayambadde uniform. Yali tayambadde uniform naye ng'akola ku poliisi okwo. ng'agamba temutuwoganira. Mwali muleekaana. No lwa nsonga nali ŋŋamba kubanga babawaddeyo kale nze nali ŋŋamba kubanga babawaddeyo ssente muli enguzi ensonga lwaki temuvuddeeko oba ebigambo ebyo ne bimukwata ku mutima n'atandika kugamba toleekanira wano ova wano. Oh, kamaama. So biri wabyogeza busungu ng'olaba tofiiriddwako. Kati oba ne bimukwata ku mutima omanyi omuntu ng'omukoona muggwa. Kwekuba temuleekanira wano ova wano. Okay, katusabe Mukama obwenkanya bubeere nga buweebwa omwana ono ow'obuwala ate era ndowooza ennyumba mugirabye essaawa zino bwefaanana talina wayinza kusula, talinaamu lugoye lwalina, talina kyalina. So yenna alinayo kyasobola okumuyamba nangoye nakubeera ng'ataddayo n'akola n'abeera ng'ataddamu yeebeeza kuba abadde tasabiriza. Nammwe abasajja bannange nsaba abantu mwenna balina obusungu obwo obwettumbizo obusobola okukuleetera okukola ebintu ebitaliimu nsa. Osabe nnyo Mukama akusaasire weggyemu omutima ogwo. Nsaba musiibe bulungi ate mweraba.